lwaki nze ndi mukatuliki nga ndi mwana muto ndi mu primary bino bye yaŋŋamba. Jjajjaffe Kaamugukiina yali mukristaayo nnyo n'erinnya erya Kaamu likutegeeza, y'omu ku batono ennyo bakristaayo eyayagala Obuganda nti ku mulembe gwa Mwanga ebintu bwe byazibwala ennyo nga kumpita omukristaayo tasemberera Kabaka Mwanga okuggyako okumunoonya okumutta. Ye ng'omukristaayo yayimirirawo n'abakanya abakristaayo banne era entalo zonna Mwanga ze yalwana. Kaamugukiina ng'ali ku ludda lwa Mwanga. Kaakati nga Mwanga abasiraamu n'abakristaayo bamaze omujja ku Bwakabaka, bwe baali bamuzza ku Bwakabaka, jjajjange Kaamu n'agamba Kabaka Mwanga nti ssebo Ssaabasajja Kabaka siima olutuula ku Namulondo olangirire nti buli mwana yenna anaazaalibwa nga Kabaka wa Buganda ajja kusomanga ddiini ya nnyabwe. Tuwone omuvuyo n'obukyayi n'ebintu byonna ebikyamu ebiyingidde mu Buganda olw'enzikiriza z'amadiini, kubanga olwo eddiini buli ddiini eneerindanga omwana azaalibwe omukyala ali mu ddiini eyo, tuleme kulwaniranga Bwakabaka ku musingi gwa ddiini z'Abazungu. Kabaka Mwanga yamuwuliriza bulungi n'amugamba nti ajja kirowoozaako nnyo, naye ebyaddirira Kabaka Mwanga teyafuna kiseera kubaako kyakola ku kintu ekyo. Kati jjajjange Kaamugukiina olw'okulaba obuzibu bw'Obuganda yali musajja mukristaayo ng'akkiririza mukyalo omu, kwe kunoonya omukyala gwe yawasa nga mukatuliki, era omukyala oyo n'amugamba nti abaana be nkuzaalamu nga Mukama akkiriza bajja kusoma ddiini yo. N'olwekyo olutalo lwa Buganda, eddiini ezitwawulayawula, ebibiina bya bufuzi, nze natandikira jjajja wange Kaamu we yakoma. Ekintu ekyo kikulu nnyo, kubanga njagala njogere famire zino kuba ebintu bino bikulu eri abaana abato n'abakulu abawulira bamanye nti ensonga ze tuliko za myaka na myaka, era tujja zirwanira okutuusa nga tutuuse ku buwanguzi. Kaakati taata wange Aloziyo Kyakulumbye, omwana omukatuliki kuba maama we yali mukatuliki, Katonda yamuwa ezzadde, omwana omukulu gwe yasooka okuzaala yamuzaala mukyala mukristaayo, era omwana oyo n'agamba maama we nti ojja kusoma ddiini ya maama wo. Era omukyala oyo kati omugenzi amannya ge yali Julieri Namirembe Musisi. Kaakati omukyala oyo Julieri Namirembe Musisi bwe yakula n'afumbira omwami Yokaana Musisi Kitaamirike. Omwami oyo abasinga mu Buganda abakulu bamumanyi, ye yabanga dipute wa Ssekiboobo ow'essaza ly'e Kyaggwe, ate Ssaabasajja Kabaka n'amuwa obwakatikkiro bw'endayiga mu biseera ebizibu nnyo ebya referendum. Kati nali mwana mukulumu nga nsoma ku St. Mary's College, entalo z'endayiga mu biseera bya referendum, Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka Muteesa ne mukoddomu wange Musisi twazirimu butereevu, era emivuyo egyakolebwa gyonna ngimanyi. Amazima Kabaka ge yayogerako nti ge tunoonya Abaganda tubbiddwa ekimala. Kaakati mwannyinazo oyo Julieri ne bbaawe omugenzi Yokaana Musisi Kitaamirike bonna beebase ekibone ku kyalo ky'ekibone Ekkungu, okyamirawo ematugga ku mabanda n'ogenda Ekkungu enjogerako. So Obuganda bundi musaayi bumbaddemu emirembe gyonna. Kaakati njogedde ku kukaaba kwe tulimu. Okukaaba kwe tulimu, nze natandika okukaabira Obuganda ndowooza nga nnina emyaka 3, naye nga sitegera na kutegera nti nkaabira Buganda, kuba taata wange Aloziyo Kyakulumbye Musoke yali mu kibiina ky'abatakabbu nga mukulembeze. Kaakati n'addira bendera ya Buganda ey'olubugo n'agisimba ku muti ogw'agasiya mu luggya. Twali tukyali mu bufuzi bw'abamatwale, ne bamulagira agiggyewo
n'agaana. Kaakati omwami ow'omuluka n'agamba nti aloozi omumanyi mumuleke bw'anaaba tagijjeewo enkya ajja kugamba bwe bunaakeera enkya ng'asabye omuntu n'agijjawo. Ne bamuwa akaaganya ako bwe baakamuwa n'adduka okuva emawukuta n'agenda ku bizinga. Naye olwatuuka ku bizinga n'agamba nti okulwanirira Obuganda tetujja kuwangula nga tudduka. Yamalayo ennaku 2 n'akomawo emawokota ne bamukwata olw'abeekera ya Buganda. Kaakati maama wange bw'akaaba nga taatange bamutwala nange nenkaaba. So Buganda mbadde mukaagira ebbanga. Kaakati amaziga agenjogerako njagala bannange tufune ekifaananyi kino kuba olutalo lwe tugendamu osamanya nti omuntu bw'ayabika ensonga ezimwabizza nsonga ntuufu z'amazima. Amazima tukaaba nga kaabye ku bantu be Naakulabye be batta nga April 10, 1964 mwalimu bataata ne bamaama ab'emikwano gyange abamu nga tusoma ffenna, naye ebimu ku biwandikiddwa ku bintu ebyo abantu abamu babajjanga mu mayumba gaabwe nga balya kyakiro ne babakuba amasasi, abalala ne bagendera ku bisago ng'ekigendererwa ate omuntu atali Muganda akyogerako bulungi nnyo ye Professor Samuel Karugire omugenzi mu katabo ke aka Roots of Instability in Uganda yagamba bw'ati: The Naakulabye massacres marked the beginning of the deliberate government policy to make Baganda suffer physically, economically, politically, socially and psychologically. So okutta kw'Omuganda tekubadde mu kumwavuwaza kwokka naye n'okumulowooleza nti ye si muntu mubingi eddwa Omuganda. Kaakati bakulu amaziga ge Naakulabye twagakaaba abantu baffe baafa, naye mu nkomerero ya byonna omukulu nga Charles Onyango Obo yawandiika n'agamba nti obulamu bw'Omuganda ngutuufu yagamba obulamu bwa bannayuganda, naye bannayuganda bonna si be bakola ogw'okufa mu Uganda, Abaganda be bafa. N'agamba nti obulamu bw'Abaganda bufuuse bwa ssente 2 kubanga essaawa yonna battibwa tebalina value. Obulamu yagamba mu Lungereza, it would seem the value of a life of a Muganda in currency, it's worth about 2 cents. Kaakati omugenzi Jesse Kiwanuka eyasomesanga ekisumi mathematics yali teacher wange, bwe nagenda omubuuzaako mu 72 yaŋŋamba nti kuki naddayo mangu mu America, obulamu bw'Omuganda mu Uganda tebwenkanankana na bwa nkoko, kubanga senga omuntu ababba enkoko yange wali nja kuwogana nti omubbi w'enkoko bajje batudduukirire enkoko tugiwonye, naye senga bakukima ku ssaawa eno mu maka gange wano nsirika busirisi w'Omuganda ekyo kye batufudde nti tetukyali bantu era tetukyalina value. Ebyo omugenzi Jesse Kiwanuka yabiŋŋamba mu mwaka gwa 1972. Njagala kumaliriza okwanjula kuno nga nnyongera ku kyamaziga ago nagakaaba ag'e Naakulabye. Bwe ntuuka ku St. Mary's College Kisubi nga ndi muyizi Novemba nga 14, 1964 twali tuva ku mupiira Mutesa Stadium wa Nkurukuku, omupiira ogwali ogwa final gwa senior cup nga gwasambibwa aba St. Mary's College Kisubi nali mu senior 2 ne St. Henry's College Kitovu ewa Nkurukuku. Bwe twali tutayo Kisubi ku ssaawa emu n'ekitundu ez'akawungeezi, mmotoka y'amagye n'egamba nti abo baana b'Abaganda mu bugenderevu ne bavuga mmotoka y'amagye mu loole yaffe, era abaana 10 ne bafiirawo, era abaana 12 ne bafiirawo. Omu ku baana abaafiiramu yali omugenzi Francis Bossa eyali mukwano gwange ennyo, gwe twasoma naye Katende, n'ansooka ku St. Mary's ne musangayo era n'andabiriranga muganda we. Ago amaziga aga Francis Bossa buli lwe ndowooza ku basajja abo ankaaba amaziga. Bakulu, amaziga g'Abaganda gagenze wala nnyo. Kambabuulire
okuba olubiri mu Meeyi nga 1966 olubiri olwo baalukuba nga ndi mu Amerika, nali Kalamazoo, Michigan, nga bampadde scholarship ya mwaka gumu, nali mu senior 3, nakaaba amaziga nga abazungu bambuuza mutawaanaaki kuba nali nsonga ne famire y'abazungu. Ebiseera bwe bigenze biyita nendaba Oweekitiibwa Joyce Mpanga nga naye yakaaba amaziga ge gamu ku byamugwako mu kulumbagana olubiri. Naye bannange amaziga tegakomyawo wokka. Bw'ova ku May 24th, bw'ova ku May 1966 n'ojja ku maziga ge tukaabye ge nakaaba nga nkomyewo kuba baakuba olubiri ne ngakaabira mu Amerika. Bwe nkomawo ku St. Mary's waliwo omukwano gwange ennyo George Waalabye eki, taata we yali musirikale wa